Kadama wenna nga tonna downloadinga app ya TikTok mukwano gidownloadinge kati ogiteeke mu ssimu yo. Eyo TikTok yeefuuka maama wo, yeefuuka ab'eŋŋanda zo, yeefuuka ofiisi, yeefuuka buli kimu kubanga yeesi asobola kati okuyamba. Omuwala ono okuvaayo ne yeekubira enduulu ku TikTok ne twongera okusaasaanya obutambi bwe, yamaze n'afuna okuyambibwa kati ali Uganda. Ali Uganda we twogerera kati era ndooza vidiyo eyo ogiraba. Abafamile tebakyayamba, ofiises tezikyayamba. Kati bw'oteeka TikTok mu ssimu yo egenda kufuuka famire yo, egenda kufuuka ofiisi yo. Woddukira n'oloopa n'otegeeza ensonga okulaba nti ofuna obuyambi. Munnange twakontaktinze babboosi b'omukyalo ono ne tukontaktinga ne companies ze. Company ne zitugamba ndaba mwatutadde ku social media kati mu muyambe. Wulira ebigambo bya company, ndaba mwatutadde ku social media kati mu muyambe. Company bwetu bwe yayogedde. Kati munnange ffe ne tugezaako contactinga family, abantu ab'enjawulo. Bossi n'amugulira air ticket kati ali Uganda. Kati bwe nvayo ne nkugamba nti TikTok yeefuuka ofiisi yo, yeefuuka famire yo, mukwano mbeera mutuufu. Abantu bangi nnyo abayambiddwa okuyita ku TikTok ng'avuddeyo n'akaaba bannange enfa mu nnyambe. Abantu ne basituka ne bayamba omuntu oyo. Si bakadaama bokka wabula n'abantu abalala beetaaga obuyambi. Kati TikTok ogyetaaga nnyo. Ate omuntu ng'oli mu kiyumba nga tonnaba kukola kintu kino kye ŋŋenda okwogerako n'alisabye mukwano n'oba ng'okikola. Kadaama wenna ng'okimanyi nti ennamba ya mukamaawo togishyeyalingirangako mukwano gwo kugitereka, eyo okola nsobi. Bw'oba olabye vidiyo eno kati kwata ennamba ya mukamaawo, beerako mikwano gyo b'ogisheyalingira obagambe mugitereke. Weesanga nti otuuka ofuna obuzibu ng'ennamba ya boosi wo w'oba ogiyina osobola okutaasibwa, naye nga bagamba leeta ennamba ya boosi wo nga togirina, togimanyi. Kola olukujjukujju lwonna boosi waba nga takuwadde ennamba ye ya ssimu. Kola olukujjukujju lwonna olabe ng'ogifuna otya. Oba kale ng'ofuna ennamba y'omuntu yenna ali mu nnyumba omwo. Abantu abo bakola zi shopping, online shopping. Weebintu bye baba bireese nga baleese package, ennamba z'oyo omuntu aba yakoze order, ennamba y'essimu ebeerako ku package eyo. Kati gwe munnange bakuwa package nga bamaze okugyamu ebintu ne bagamba bitwale mu zubaale bibokisi oba ebiveera, making sure nti otunulako kubeerako ennamba ey'essimu. Bakama bamwe abakola zi online shopping, ate nga buli muwalabu yenna akola online shopping. Gwe beerawo ng'eriiso olikanudde w'olaba nga bakoze ekintu kyonna online shopping ne bakuwa ebyo ebibokisi nti bisuuleyo, keberako kungulu ofuneko ennamba y'essimu. Egenda kutaasa, togituulira, gisheyalinge. Giweeko mikwano gyo. Oba olinayo ow'eŋŋanda nga yo omwesiga asobola okubeera gimuweeko babeere nazo nti w'oba ofunye obuzibu bwonna, ennamba eyo tusobola ogikozesa oba abantu bonna basobola ogikozesa okulaba nti otaasibwa. Ekintu ekyokubiri, bw'oba tokikola nga kino kyemanyiize, beerako munnange ne ka data roaming oba airtime ku ssimu yo ey'e Uganda line gye ŋŋamba. Beerako ne ka airtime nti singa bukya ku makya omuwarabu ono n'akuggyako intaneti ng'oli mu buzibu, osobola okukozesa data roaming. Bwe tugamba data roaming, mostly abalina Airtel lines zikolera ddala. MTN olusi bagicomplainingako simanyi, naye nange nakozesanga Airtel.
bo Airtel eyo wobeerako ne ka airtime azini airtime yennyini tomugulaamu data just gwegenda ku ssimu yo oconnectinge data abeere on ow'essimu yo mobile data. Airtime oyo singa boss akeera ku makya munnange n'akujja ku internet ng'oli mu buzibu agenda kuyamba ogenda kusindikira abantu message ku WhatsApp oba ku email byonna bikole bulungi nnyo. Kati oyo airtime tomwetaaga kumugulamu data gwe okwata bukwasi ssimu yo n'otaninga on mobile data n'abeera on osobola okyatinga n'abantu bo. Mukwano okola emitwalo 9 oba kakadde and above. Toyinza kuŋŋamba nti tosobola kwekumirako ka airtime ka mitwalo 10 ku ssimu yo oba ka mobile money not airtime kateekeko nga mobile money emitwalo 10 oba 5 gibeere ng'ogamba gino singa giwunya zino sente ze zigenda okunnyamba. Kati gwe boss akujje ku wifi weeguzeyo eri ka airtime kajje ku mobile money teekako ka mutwalo mwana ttuno n'olukumi bwe ruti lukutaasa. Olukumi oba nnusu ebyo bw'obiteekako n'otaninga on mobile data wo osobola osindikira omuntu message nga 5 ne zigenda n'akurespondinga n'omuddamu nga tekannaggwako. So kati ate woba otaddeko omutwalo oba 15,000 zikuyambira ddala. Bw'oziteekako togenda ku TikTok, togenda ku YouTube, tobikula video kuba zigenda munya speed. Beerako just ng'omanyi nti emergency just inna kusindika audios. So mukwano byebyo bw'oba tonnakola bintu ebyo bikole gwali mu kiyumba. Kale badiya ate video eno kangikomye waneeno nkusaba gwe wenna tannaba kubanga otweyungako nkonerako wansi awo wa video eno waliwo akagambo subscribe kankonereko ate obe ng'otweyunzeeko. Osobola okwoona ne ku kade kuba bw'omala okwoona akagambo subscribe wajjawo akantu akalinga akade osobola okakoonako ako ka notification bell nti wemba ntaddeyo video eba ekutuukako mu bunnambiro. Ate gwa commentinga n'alayikinga ozizaamu amaanyi era okola kya muwendo nnyo naawe washaringa. Kale nsaba Mukama Katonda ate abankumire nnyo tusinkane mu videos eziddako mubadde balabi balungi mweraba.